آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. من abalungi nga bulijjo abeekumira ku Pal FM katubalamusira ekiramuso nga kigamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abali wano nga omutesitesi wa program mukulu Kasekende wategeeza eggwanga yeffe aba Starlife Herbal Clinic abali ku mpewo za Pal FM amanya Dr. Abdul Wahab Mulumba wamu ne Professor Kizito okuva mu Starlife Herbal Clinic. Twongera okubategeeza nti Starlife Herbal Clinic tusangibwa mu paaka empya ku mmotoka z'eggombe Kibibi. Wenna gy'oba oviiridde jangu mu paaka empya. Bw'otuuka mu paaka empya buuza emmotoka z'eggombe Kibibi wesimba. Bw'otuukawo ojja tuna waggulu, tuli waggulu ku floor esooka. Bw'ofuna okubuzibwabuzibwa ita ku ssimu zaffe inshallah tubeere nga tukuwa endagiro ennungi. Kwa essimu koyita edi 0703 56 69 23 oba 0773 32 33 25. Tubagamba tino bw'otukubira ng'essimu zaffe tuzoogerera kuba nga ziri bize beera ng'oyita ku ssimu ya reception inshallah tujja kubeera nga tukufuna bulungi. Essimu ya reception eri 0758 333 mukaaga 0758 333 666 ezo namba za Starlife Herbal Clinic. Professor akkiriza olunaku olw'omukaaga tukuliseeyo bonna bonna be twali nabo waleeka basanda mu kwolekera maama waffe omusomesa waffe Sheikh Sufyan Khalid Muguluma ebiraali. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe omusomesa waffe Allah abeere ng'akugumya olw'okufiirwa mukaddewo era mwenna mwenna bafidde akabaagala bammwe tubawa ebigambo ebigamba inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla shay'in indahu bi ajalin musamma. Mugumiikirize era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe Sheikh Sufyan Allah abeere ng'akugumya, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akunyiga ebiwundu by'olina ku mutima gwo. Era Professor akkiriza mu ngeri emu tumule okubeera nga tusabira bonna bonna abakosefu ne dua egamba la ba'asa tahurun inshallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna Allah abeere ng'abawa obulamu bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeere ng'abawa shifa kuba Allah subhanahu wa ta'ala emuwonya. Era mu ngeri yemu tumule okubategeeza ti Starlife Herbal Clinic tukola okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva saa 12 ez'okumakya paka saa 1 kawungezi nga tumaze okusaala Salat al-Maghrib. Ezo ennaku zetukolerako okuva ku Monday paka ku lw'omukaaga okuva saa 12 ez'okumakya paka saa 1 kawungezi nga tumaze okusaala Salat al-Maghrib. Professor akadde katuyidde empinga ate essimu zanisa okwaka ate mukama waffe agenda tuseeresa ekibuuzo tetumanyi inshallah simanyi wetugenda tandikira mukama wange oba tandike na bibuuzo oba tandike n'amasimu simanyi mukama wange kyonna kyanatuwa kyonatambula nakyo nolangika namuseko batuuliza mwasize mutya basewo ne banyabo mwebala emirimu n'abalwadde n'abasoomozeddwa abakoseddwa mwenna twongera okubakwasa Katonda. Starlife Herbal Clinic ffe tuli wano ng'omulimu ogwaffe gwe twakupatana gwakujjanjaba nga tweyambisa obutonde eddagala lya habo eddagala ly'ekiwarabu. Amaka gaffe amakulu ekitebe kyaffe ekikulu edikota Kibibi Gombe stage awo no tusinziira okusindikira eddagala yonna gy'oli mu nkola eya delivery. Awo tusinziira okebera endwadde tukubiriza nnyo abantu bannawe kujja tubakebera endwadde omanyi bw'oyimiridde. Awo tusinziira okukola counseling twakutegeeza ya bwereere ate we tusinziira okukola research nga mu research mwe tujja eddagala lyaffe tubaleetera wano nga eddagala erya ulcers twagamba jangu n'emitwalo 6 bwe ziba nga ulcers ezikutawaanya ofune doozi eno eya clear liquid eya red blood solution ate n'eddagala lyaffe ekkulu ennyo omukebe guno gwe bayita stopper. Dr. tugenda mu kisibo naye abantu bagenda kwekwasa ulcers gane temwekwasa bulwadde ulcers n'endwadde yonna eyinza okukulemesa okuyimirizaawo empagi enkulu eyo tubagamba mujje tubawe eddagala n'emitwalo 6 tukuwe eddagala erya stopper extra tukuwe eddagala erya clear liquid red blood solution ku bizibu byonna eby'olubuto nti bwensiiba lumpisa bubi lwekyanga lwegugunga babeera mwana muto jangu n'emitwalo 4 tubeere nga tumuwa eddagala. Professor nawe banga ali ku ssomero eddagala limutuukako bulungi era mu research omwo mutwajja eddagala lyaffe erya viral cure
viral chua ddagala kkulu nnyo ku ndwadde ya infection. Ofuuyisa olumizibwa, ofuuyisa kumukumu, ofuuyisa amazzi nga gawonya nnyo, olumizibwa mu ndira, mu nseke, omugongo, jangu tukuwe eddagala viral chua ku bulwadde obwa infection. Bwe twasomesa infection twalaba bizibu ki byeyinza okuleeta, ng'ebimu ku bizibu ebyo mwe muli ate ebitawaanya abafumbo, abaami n'abakyala ne weesanga nti embeera tekyakutambulira bulungi. Ensonga lwaki twakola eddagala ffe lino erya Powerform, Power Booster, awamu ne kaswiiti kaffe kano akanuunibwa okuyambako okuzzaamu embavu. Omusajja omukyala nga tebikutambulira bulungi, jangu tujja kuba nga tukuwa obuweereza buno mu Star Life Herbal Clinic. Ate nga n'abakyala tulina eddagala lyabwe kano ka powder bakayita Ladies Solution, eddagala ly'abakyala nga naawe obulamu tebukutambulira bulungi naddala nga omukyala. Tulina products nnyingi ze tukola zetujjanjabisa endwadde ez'enjawulo. Kati ono Black Seed Herbert Sauda alikola this number seka yansomesa nti awonya endwadde zonna okuleka okufa. Tumulina mu powder, tumulina mu busigo, tumulina mu oil, ku ndwadde zonna ezaagana okuwona. Herbert Sauda ddagala ddungi nnyo. Tulina omunnyo liquid salt ogujjanjaba oguyambako abalwadde aba pressure, abalwadde aba sukaali, abantu abalwala ensigo nga omunnyo gukutawaanya buli ogukozesa. Guno omunnyo tugukola mu butonde, tegulina mutawaana. Tukola ku ndwadde ez'enjawulo eza shaya. Tulina abameketa amannyo, abagugumuka, abeekanga. Tulina eddagala lino lyakusitiiminga, lyakweyoteza. Tulina spray ogifuuyira ofuuyize mu nnyumba, mu mmotoka yo. Tulina eddagala kugamba erina contact n'ekitundu ekirwadde, si lyakuteebereza, si lyaganda ate lyakusiba mu mulyango, wabula ddagala eriba ne contact n'ekitundu ekiba kirwadde. Dental Solution eddagala ly'amannyo, gakuluma, ganyenyeera, galeeta omusaayi, olusu olubi, twagamba jangu n'omutwalo gumu gwokka tukuwe eddagala lino lye bayita Dental Solution. Tulina eddagala lino sweeper, liyamba nnyo ku ndwadde ez'omusaayi, abalina sickle cell, endwadde nga HIV. Endwadde ezo twagamba twakutegeeza nti teziwona, wabula tuyambako okuweweeza, okuzimba abasirikale, omuntu atakaza afuna buli kaseera, okubeera nga alumizibwa ennyingo, obulumi mu magumba, abazimbye amagulu, abakyala ab'embuto. Eddagala lino tulibawa nnyo kuba lirimu ebirungo ebya iron ebikola omusaayi, omukyala okubeera nti ayambibwa bulungi nnyo. Tulina eddagala laffe eriweweeza n'okujjanjabira ddala obulwadde obwa sukaali, diabetes type 1, type 2, nga mwe muli eddagala lino erya diabetes liquid form ne omukebe guno gwe bayita diabetes formula ka powder, ate n'eddagala laffe lino ery'empirivuma. Bino bye tubiwadde abatawaanyiza obulwadde obwa sukaali. Nina ekifo ku maaso, nina kamunguluze, nfuuyisa kumukumu, omubiri gunsiiwa. Eddagala eryo libayambidde ddala ku kye bayita obulwadde obwa sukaali. Tulina eddagala teriyamba okujjanjaba ekiwanga, sayinaasi, allergy, weesanga nti buli kaseera omuntu akuba emyasi, amaaso gasiiwa. Amajaani gano agateeka ku caayi n'aganywa gamuyamba bulungi nnyo. Shekaruna Twaha gawaako obujulizi, n'abalala bangi abageyambisizzaako. Amajaani ago malungi nnyo. Ate n'eddagala lino nozo dropper oteeka mu nnyindo, abadde afeekeera, abadde aziira, abadde agamba nti sisobola kussa, tensoozi, athima, nina lupyamira yagaana okuwona. Eddagala eryo likola bulungi nnyo. Tulina ebintu bingi mukulu kaseeke ne bitukola, omuli ebikwatagana n'olususu, olusu olubi, ebiguuna, ebisente, embalabe, dark spots, abakyala babizigo bye byakwokya. Tulina akazigo kano ke tukola mu miti kalungi nnyo. Tulina sabbuuni, tulina oil. Endwadde ezisinga obungi mukulu kaseeke nde tuzijjanjaba naddala omutwe ogwagana okuwona, omutwe omuteezi. Kadagala kano kalabo kasiiga busiizi ku mutwe nga bula ekifaananyi kino kye twateekako. Gukulumira mu kyenyi, gukulumira eno mu mabbali, gukuwonera mu kawompo, omutwe ogw'ebika ebyenjawulo. Eddagala lijja kuyamba. Super cleanser, eddagala likendeeza amasavu, likendeeza mugejjo, batuuyanatuuyana, ogwamu amaanyi obuyaana. Eddagala lino Defender ate kati twalyongedde mu sitooko mwe liri nnyo ku ndwadde esinga okuba ennyingi. Siina tulo, nsanyalala, ntuuyanirira, siina maanyi, ku makyanzi okukandi munafu ddala. Bakkebera ne bagamba olina obukyafu mu musaayi, olina obukyafu mu kawago, olina obukyafu mu nsigo. Eddagala lino lijja kuba ddungi nnyo. Twakutegeeza tetugaba luzaalo,
wabula enteekateeka ya Katonda wabula wabaawo emiziziko esobola okuyambako okujjawo kiyinza okukulemesa okukaluubiza okufuna olubuto ng'olina fibroids ebizimba enseke zazibikira oli mwami ng'enkwaso nnafu ntono tezisobola kuwuga nabwe ekitono twakola eddagala lino chronic cure liddagala erijjawo emiziziko gyonna egiyinza okulemesa abafumbo okulaba nti babeera mu bulamu obweyagaza abalina addictions emizezeze bakozesa sigala omwenge ebiragalalagala byonna tubikolako mu Star Life Herbal Clinic wabula tujjukiza abantu nti tutambuza ddagala wabula tukola delivery enkola eyitibwamu okukuleetera eddagala wonna wooli ng'omaze okwogera n'omusawo okutegeera ki ekikuluma era ekyo tukikolera ku bwereere eddagala ly'onoolifuna wonna wooli wabula tuli waggulu tuli mu paaka empya ku stage ya Gombe Kibibi tuli waggulu kalina ku flat bw'otuukawo gwe ku Kibibi Gombe stage ojja kulaba ekipande ekisoma nti Star Life Herbal Clinic era n'essimu ojja kugiraba. Dr. gwe bakeberako nga alina results ayisindika ku namba ki? Yes, gwe bakeberako nga alina results teeka ku WhatsApp 0703 0703 56 69 23 0703 0703 56 69 23 alina ekibuuzo kuba 0773 32 ate nga tulina n'essimu ey'okummeeza esinga okuba ennyangu ddala eya 0758 333 bwe tubitwogera aba Star Life Herbal Clinic era nga mbalamusa n'ekiramuso ekitukuvu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lukas badde nsaba katusoke tukwata amasimu then after inshallah obeere ng'otubuuza ekibuuzo ndaba amasimu ate abantu bakomplain waine ekibuuzo yita ku noti 759 mu noti 7 noti au mu noti 78236 hello wa alaikum salam warahmatullahi kali sebo na ujiba lokulizi namanya kiwa hapo anga sebo baada kwanga ku ticket mukulu adagala kuwangula ticket nakulancha inshallah ejja kuba ncha ine ekibuuzo yita ku noti 759 mu noti 7 noti amu ne noti 78236 hello assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam warahmatullahi kale sebo amanya mzamiru ntiwana nasa akati doctor mampaka kadagala kamanyo nakakozesa kansaze mu kamwa kakambwenye bannange nkoze ntya eddagala dental solution eddagala ly'amannyo eddagala eryo kambwe nnyo ku bulwadde oba yakozesa kangi wabula mu nkozesa era abalwadde tubalambika bulungi tekako akadagala katono ate tosenya kibuno senya mannyo kati eraddeko kangi ate n'akuuta ekibuno eddagala eryo tulisomesa osenya mannyo gokka kati lyo liyingira mpola negenda ne mu kibuno bwanaddamu kakozesa bw'atyo tajja kufuna mutawana gonna. Hello. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bannaye ba doctor. Sebo. Mukulu Kasekende. Sebo. Mwe bali kueleza kwanga. Amina nawe okuliza Sebo. Tekinkoze bulungi omwami yavuddeko owa kadagala k'amannyo ng'akogeddeko. Alabika yawuliriza bulungi dokita ng'akannyonnyola kubanze yankubira bulungi dokita nga maze obifuna nannyonnyola naye mwana wattu kankoledde nnyo ate nnyo ne kinali sisuubira era amanya agabadde gannuma gonna kati mpulira nga n'ennyama kati n'ennyama yennyini njirya kati luli ennyama nga njirya nga mukulu Kasekere nga bandeetera ennyama naye nga mpulira njagala ojja naye nga sikuba naye kati njirya ddala dokita waliwo noono owa alusa oli gwe naleeta olunaku olwa ali atya omuwala ali atya oluwedde omuwala wange mulungi ye atereera ate n'owa alusa naye kati alhamdulillah jjo yankubiddeko ng'ali bulungi nnyo. Amina sebo. Ne weebale bambi asaba Allah baire nga batukuumira abantu mwenna mbakubiriza muli omu abeere nga ajjowa musawo ono kubanga si wa bicukuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Simanyi noti 759 mu noti 7 noti ne noti 78236 gwoboyise ekibuuzo. Hello. Okay, ojja kuddamu ogezeeko tulabe. Hello. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Agamba Kasekende. Taina tabu mpozi gwe. abatulaba kwagala nnyo. Nze Kasoli Juma ndi Kyambogo. Yesebo Kasoli Juma. Kakati kibuuzo kye mbuuza Seeko oyo
atera okwogera ku bizimba naye amayute gano go tatera kugoogerako kuba gakwata mu bifo ebyenjawulo kati nago agakolako kuba aganyonyoleka kuba go sitera kuwulira nga agoogerako mukikira gakwata mu bifo ebyenjawulo okusinga ebiri sensitive ennyo. bwe twali twogera ku infections twatunuulirako ku bintu ebyo mwe muli amayute abscess mwe muli ebintu nga genital warts ebinaanansi ebyo bino biva mu infection naddala akawuka ka HPV human papilloma virus wabula ayongera okube ku ssimu yaffe eya note 758 0758 3